bw'atyo omukyala Zari the boss lady ex w'omuyimbi Diamond Platnumz era nga right now wetwogerera ono ye girlfriend w'omuvubuka amanyikiddwa nga Shakibu Cham oba Shakibu Lutaya era nga right now wetwogerera obulamu bwabwe bawangalira wali mu ggwanga erya South Africa. Yavuddeyo no n'atabukira photographer olw'okubeera nga ate yakubye ebifaananyi ate ebyembi n'abita nga tamaze kubeera nga ate afuna olukisa era nga kino kyaviiriddeko okubeera nga Zari akansolinga contract ye gy'abadde alina wakati wa photographer ate ne resort eno gy'abadde alirangako obulamu awamu n'okwekubisizaako ebifaananyi. Mu ngeri emu oba endala Zari she's right era ng'ensonga zeesigamyeko agamba nti photographer ono blogger mulamba era nga mukuba ebifaananyi yagenze butereevu ate ku mukutu gwe n'abeera nga ate abita nga tamaze kubeera nga ate afuna olukisa. Ebyo nebisigakaawo ngenda kubeera nga ate mbikuuterawo awo mu katambi obeere nga ate ensonga oyongera okubeera nga omanya ebisingako awo naye nga sinaba okubeera nga ate nkutwalayo eyo ate nzikiriza nsooke mbeere nga nkweyanjulira amanya gange abasinga bapita Fahad Pro UG era nga mbeerawo nnyo okubeera nga kutuusako amawulire gonna nagamba nti nja kuleetera amawulire gonna mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga Uganda yonna ngenda kubeera nga ate ntunulayo era mbeere nga mbikutuusako naye nga sinza kwerabira kubeera nga ate ntumirako abaana awo mu nsi z'Ebuwarabu Dubai, Saudi Arabia, Jordan mwebale nnyo muli bangi nnyo sisobola okubeera nga ate mba mentioninga ne muggwayo ate abalabira mu Africa Uganda abalabira wali South Africa Kenya n'ensi endala nnyingi yonna mmwe mukola kyamaanyi nnyo ate bwe tudda saidi wali Europe nammwe mukola kyamaanyi nnyo okubeera ate mugoberera ensonga ez'enjawulo nga bwe zibaleetera wano. Nkujukiza nti ate naba okubeera nga osubscribinga ojja kubeera nga ate osubwa amawulire ag'enjawulo aga entertainment era nga nkutegeeza nti subscribe now just in case onaba okubeera nga osubscribinga ate ka notification bell ako kikulu nnyo nti buli update buli mawulire obeera ofuna ka notification awo nti kakati Fahad essaawa eno asuddeyo ebyakabi. Right now munzikirize mbeere nga mbaterawo akatambi ka Zari n'amawulire amalala mangi nnyo mayitirivu nnyo nga alina mu store ate mbeere nga nkomawo Fahad Pro kwoli ate kankulekereko akatambi kano tovaawo. Apparently the socials have been busy with some pictures, you know, of me and my boyfriend on a vacation. Some of them are beautiful, some of them are a little bit PG-18. There was an agreement between myself and the resorts part that I was visiting, and there was a MOU in place. But the photographer who took the pictures, because he's a blogger, he's got his own page, he felt like, you know, I needed to post this. I want to be the one breaking the news. I want to be the one, you know, I want to be the one releasing the photos first, A, B, C, D, and all that stuff. Things just went the wrong way. Some of the photos were not supposed to be posted. But you know anything for likes? I don't even know what to say right now. You all know. We have pictures that are just meant to be for the gallery. You know, they just, for my gallery, I love to look at them. I'm like, oh, we did this. Oh, we went here. Oh my God, did you try to kiss my bird? Oh, you know, those are my personal pictures that, you know, I took, and they were meant to be for my gallery, not for the socials, okay? As a photographer, for you to take such pictures and you feel like you just want to display them for whatever reasons that it is so wrong on so many levels. I know all parties apologize and everything, but the thing is right now the damage has been done. Namwe mukimanyi mulimu ebintu ebifaananyi by'okuba bino nga byakufiira mu gallery nga birina okufiira mu gallery naye gwe n'okuba ebifaananyi bakuwadde mulimu kuba ebifaananyi obiwe client asalewo okitegeera. Simanyi lwaki oba opapa nnyonnyo nti gwayagala okusooka okureleasinga story then abataategedde kyabaddewo, you know. Muli so quick to jump. Omukazi ayagala nnyo attention, omukazi ayagala nnyo okwekola ebintu bamulaba, omukazi really mwe mwasamadde okundaba nga nkuba ebifaananyi ebitu. I'm always decent how I dress, how I carry myself and everything. I'm always a decent person, you know. But
oh, she's doing it for clout. Oh, she's really? You think at this point I still need people to pay me attention? At this moment, I'm a freaking star. I'm a big star. I don't need to do things for clout. Okay? So before you're quick to judge, oh, she was doing these photos for this and this, I'm a freaking big star, my friend. I know who I am. I need to remind you, I'm Zari, the boss lady. Okay? I'm beautiful. I'm rich. I don't need to do shit for clout. No. Professionally as a photographer, if you've been called out by a client, to deliver service, you are hired to come and take photos. Those photos are not your photos. Those photos belong to the client who hired you, paid you to come and take the photos. They are not your photos. Your job is to take the pictures and give them to the client, because the client knows why they are taking those photos, what's the use of the photos and all that. You breach literally contract when you decide to take pictures and turn around and make them your own, just because now you feel like, I need to have this on my page, it's going to be good for my blogging. It is so professionally wrong, and that is exactly what happened here. Those photos, what is his name again? Devane. They were not yours. Okay, they were not yours.